abantu abasinga bano be tuyita baserebu balina ekizibu kimu. Buli muntu alowooza batuukiridde. Kyekizibu kyabwe. Teri akkiriza nti asobola okukera nga alina ebizibu nga ebiri financial ebyensimbi ebya famire ye ng'omuntu kati buli ensi lw'emutunuulira nga atuukiridde abulwa gajjaddukira okunoonya obuyambi. Kati bwageza naddukira ewa kisa kye ng'anoonya ssente ojjaga iye naawe ne emupya ansaba ssente ansabayo emitwalo 10. Kati nti ekyandibadde ekintu nti tumutwala ng'omuntu yenna asobola okufuna ekizibu era n'anoonya obuyambi. Oluusi na bya famire alina by'ayitamu emotionally tali okke, tulowooza alina kubeera okke. Kati bw'abeera ng'ebizibu byonna yalina obyekwatira tekiba kyangu, teri muntu asobola tetuli bakatonda baffe. Ate abamu tebamanyi Katonda nti alina okudduka eri Katonda. Kati omuntu oyo ajja kutya, ajja kulowooza engeri yokka ey'okuwona ebizibu kubiviira. Kati ye yabyejjako bisigalawo ye n'avaawo. So tufeeyo nnyo ku bantu. Omuntu bw'alwawo okukubira togamba omuntu oyo yakukyawa, asobola okuba alina kyayitamu ne bw'aba ali ku status ki, asobola okuba nga alina kyayitamu naye ye ekizibu oluusi ye tayanguyirwa bantu nga gwe bw'oyanguyirwa okubanga olina gw'osobola okugamba n'okwesiga. Abantu abamu balina be bayiseemu emabega nga kizibu okwesiga abalala. Kati twebuuze abakulembeze baffe ab'enzikiriza abo ab'amadiini bayogera ne baani nga balina ebizibu?